bajjayo obusosebo nga baagala kunsalaasala nenneegayirira abasajja nabeegayirira. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mukwano gwange akuba ebiwojjolo teyeeganya mpumbu aba CD omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo ye YouTube channel. Olunaku olwaleero nina omugenyi gwe nina atukyaliddeko wabula nga sinaba kubanga mukwanjulira kansooka okwanjulira Agape Christian School lino lisangibwa Buwama kuli ekatebo kilometers 2 okuva ku Masaka ewe nkugamba nti omuzadde ke kaseera okuba nti otwalayo omwana wo kubanga olusoma luno lusimbula twalayo omwana wo ate ng'essomero lino lya kisulo kyokka aliva ku nursery paka P7 tugamba nti emitwalo 65 gyokka gy'osasula nga school fees ojja kujjukira nti teweetaaga kaala na mufaliso kubanga ku ssomero ogenda maaso n'okuba nti ogusangayo ate omwana obanga omutuusiza ku Agape Christian School n'omanya nti waali watuufu essomero liri ku musingi gwa ddiini kaba kaseera naawe okweyagalako ng'omuntu ng'olambula eggwanga nyaffe Uganda si weewoka n'okutwaliza awamu ensi yonna wonna oyagala okugenda wabula ani agenda okuluŋŋamya era ani anaakuyambako be bannaffe aba Nebo Tours and Travel. Bano basangibwa wali ku New Pioneer Mall room number PH42 abagamba nti no bajja kuyamba ku byokugobera ku visa ku byokugobera ku air ticket ku byokugobera ku passport na buli kyonna ekyetaagisa mu kutambula n'okuba nti olambula bajja kuyamba okubuukingira ku hotel osobola okubeebuuzaako ku bikwatagana n'otambula wonna woba oyagadde ogenda maaso n'okuba nti otambula genda maaso n'okuba nti obanoonyaako bannaffe aba Nebo Tours and Travel mu buufu obumu oba obulala. Kale okudda ku ludda luno omukulu ajja kubabuuzaako ebigambo tubigambe babuuzeeko abatulaba ku YouTube channel agaliwo oyaba CD omusunsuzi amanya agange wampita Musisi Frederick nsonga endeese ey'obufere. Okay. Wogamba nti ensonga endeese ey'obufere bayinza olowooza gwe mufere. Kale omukulu gwe nina Fred agenda maaso n'okuba nti yankoonako mpozi gwali tuyingira guno omwaka oba twadde tumaze oguyingira nga tuyingira mwaka that was December. So omukulu gwe ninayo olunaku olwaleero alina story ey'enjawulo. Waliwo obufere obugenze maaso n'okuba nti nno butandika oba butambula ensangi zino buyinza okuyitibwa obufere oba oyinza obuyita obubbi oba obunyaguluzi because at the end of the day gye bikkira tebiba byangu oba okitegeera. So omukulu ono alina emboozi akwebyo ebyagenda maaso n'okuba nga bimutuukako ogenda maaso n'okuba nti oferebwa kitandika kitya gye kiviira ddala ekiviira nali ndi mu kunoonya mirimu nga ntambula noonya emirimu nali waggulu awo ku luyinja nzikirira enamuŋona ku luyinja nzikirira nzijja mbuuzabuuzaawo ku mirimu nabo banfuna ku mulimu gwenkola ngwa ku musajja mukulu namusanga ku ssimu nga ayogera ku ssimu ng'agamba nti alina omulimu gw'edduuka bakusobola okuwa bakusasula omusaala baba bakusuza guba omutwalo gumu kitundu oba weesuza giba emitwalo 2 kitundu. Like wamusanga ali mu kukuba ssimu namusanga ali mu kukuba ssimu nga alina gwali mu bigamba nga alaga nti alina anoonya omukozi gwe bagenda okukozesa nemwesibako nemugamba ssebo obadde olinayo omulimu nangamba omulimu nguyina naye sinza agigaba na manager wange yagigaba nse ndi duleeva we angamba kankwe namba ye oyampe namba ye yekenyini naye kenyini ansabe yange nankubirako nangamba nfune ya time nkubire manager we we nakubira manager we nangamba omulimu weguli naye nkwatagane ne duleeva we nakwatagana ne duleeva we namukubira essimu yangamba musange mu kibuga ne wabeera ebibumbe bya Kabaka kugundi kuŋŋoma ku ngalabi kunantawetwa nga neteekamu boda nali mwavu nga sinaamu yadde 2 era ne boda nalinya ya bwereere wagwe nalinya boda gye nalinya yali kyali wange
ntuukayo musajja musangayo tugenda tunyumya musajja mukulu ono driver musajja mukulukulu bano abasajja boosuubira obuvunaanyizibwa batali bafere omusajja tutambula naye ambuuza oli mwesigwa nti ndi mwesigwa bakubira manager njogera naye mugamba sebo nzize naye manager ngamba oli mwesigwa mugamba musajja ndi mwesigwa tambula ne musajja omukulu driver tutambula tutuuka bantwala ndaba nsanga manager tuyingira akamotoka ka spasio awo osaidiwa era awo kusaidiza zempologoma simayo kunatawete twali tutambuddeko awo nga tuvuddewoko tumutuukako omusajja bagamba era bantuusawo wennyini baddamu bambuuza ekibuuzo kyekimu tukutwala ku mulimu naye sebo oli mwesigwa nti ndi mwesigwa wemwatuka kamotoka ati nyingira mu motoka ede nasangamu omusajja omulala nga kuliko avuga nga ntula wakati mabegaawo nga neno nina antudde wabasinkana babiri ono guy driver n'oli manager ne manager ng'emmotoka teriiwo ng'emmotoka weeri nagisangawo naye wabasangawo already bo nga weebali ono driver gwe wasanga enamuŋoona oyo driver ye gwe nasanga ne manager ye namusanga eyo yennyini eri driver wava naye namuŋoona wajasya kuwa contact nagamba ogende yampa contact nse nagendayo bugenzi nagendayo nzekka ogenda otuuka nga driver gyali nga driver gyali ne manager gyali nga bali mu motoka manager ye namusanga abwerwa motoka kuolede mu motoka mwalimu eyalimu gwe nali simanyi kuba bonna nze nali sibamanyi ka driver gwe wasanga avuga si driver gwe nasanga avuga emotoka mwalimu omuntu omulala mwalimu omulala ye yali tavuga yalode yali atudde mabega ngamba ate ku steering ono driver ddala gwe wasanga yali driver w'emmotoka eyo oba yali driver w'emmotoka eyo we twayingira ye nadde ku mmotoka kugundi ku steering nentule ne mabega already nasanga ye yalimu then ne manager waneno ngamba ali makati banfuga tugenda tunyumya ebiboozi banfuga bantuusa mu kifo ekimu kyesitamanyi nze simanyiyo nga bambuuza olinamu ku ssente nga nze mbagamba sina ssente ne boda endeese ngenda musasula busasuzi nga ntandise kukola ng'emmotoka epaakinze ate napaakinga olwo tuli mu ggenda nasooka basiriikirira ne bambuuza ku ssimu gy'olina kuliko ssente nga bakubuuza za kukola ki nze simanyi nga mbagamba sina ssente nga baŋŋamba mbawe password y'essimu eyo gye nnina nga mbabuuza essimu ate password mugyagaza ki nga bajjayo akaso ne baŋŋamba ssebo waneno tetugenda kwegayirira bino bigenda fuuka by'amaanyi nga woobimanyisa abasajja sibamanyi basajja bakulukulu nga banzigiddeyo akaso nga natidde dda nga mbagamba tekuliko ssente ku layini zange naye kambagiremu password mu ssimu ze mumpe layini zange ne baŋŋamba jjamu bujja password mu ssimu yo wano tokyalinawo kintu kyo yadde n'ekimu tokyalina ky'olina nga mbagiramu password mu ssimu nga mbagamba mbeegayiridde mumpe layini zange baŋŋamba layini otugere tekuli ssente ozaagazaaki ne mbagamba kati nno kye muba mukola munsuule we munsudde nze nzire ewaka ne baŋŋamba nno tugenda kukusalaasala tukuteeke mu kakutiya olwedde totumanyi ne mbeegayirira abasajja nabeegayirira paka we banteeka ne bankuba n'oluyi bankuba ssebo bankuba mukulu wa baasi bankuba balunkuba ku nkoto eno ne baŋŋamba tambula okente ne bansuula awo nawunga kuba we nafulumawo nasooka nentula eddakiika ngaaga 3 okuma eddakiika 3 nga ntudde awo nga simanyi kiddako gyendi simanyiyo dakiika 3 wegagwako ntambula mbuuza ababoda abali awo mugamba mpa ku ssimu yo banfeze waboda yaŋŋamba ekigambo eki abakufeze bakutumye nga bwe bakufeze naffe ojja otufere si bwate bwe tukola tetulina ssimu nentambula nensanga omulala ne mugaba banfeze naŋŋamba kuba ku ssimu yo kugikubako ng'essimu bagiggyeeko dda ng'ate sirina gwe nsobola kukubira awo
natambulira mpolampola era ewaka natuukayo zaali kiro ssaawa zaali 2 ez'ekiro okutuuka ewaffe obufere bwe bampisamu. Kati okutandikira waggulu cause alaba alina okumanya ebintu bino engeri gye bikolamu. Gayi eyali ku ssimu gwe wasanga eyali yeeyita driver bwe wamusanga gwe wali omuyitako yali ayogerera waggulu gwe okumanya nti ayina omulimu? Yali ayogerera waggulu, yayogerera waggulu kubanga tenamusanga ku ssimu ng'ayogerera waggulu. Wanze nali nyanguwa nenzita ebigere nga mmanyi owulira kyali ali mu kwogera eddoboozi riri waggulu nnyo. Lyali waggulu ng'alaga nti omulimu weeguli oba nti akubiranga muganda we w'omukyalo bajjeyo abaakola nze ne mwesooka aleme kuyita muganda w'omukyalo. Kati we kyali kyogera kigamba emirimu weegiri biki like yali ayogera atya? Yagamba obulimu weeguli manager alina omulimu gwa mu dduuka ayagala mulenzi ayagala omuvubuka tayagala bawala nga muyitako yangamba ayagala muvubuka tayagala bawala nakuvuba banvuba nawunga bamaliriza ebintu ebyo biba byanaku naye ngabisesa omuteka bwayogera nti nno waliwo omulimu ko gwe tojja kuyita wa mukyalo ngaze omuki ate tayagala bawala ayagala bavubuka konze guno gwange era nagulaba nga gwo gwange ngwefunidde omulimu kwanna papa nnyo nali sinaamu nakasente awo nagenda ne wa muganda wange neneewula 10 nembaga mumpa 10 nteekeko airtime paka lasti guno gwengedde maze okugaggawala obwafu bugenze. Kati olunaku lwe bakufererako olunaku lwosanga kyali lwe lunaku lwennyini era lwe wagenda lwennyini olunaku kuba bankubira ogenda kujja babatuuka n'okumpa nebagamba ssebo ogenda kujja oba togenda kujja tufune omuntu omulako nse nzija. Baali bakubira amasimu ag'okumukuba bankubira amasimu kwanakuba ne waddamu ne bamugenda ngamba ogenda kujja togenda kujjako nze ndi mu kkubo nzija naatera otutuuka awo nentuukayo ebyo byantu. Kati Gayi bw'oyawukana naye wali gwe nodda ewaka naye n'ayawukana naawe n'agenda n'agenda. Kati bwali budde nga bwakumakya awo bwali lwaggulawo saa nga 11 awo ekisegeeza bwe kyabeererawo wadduka budduse nofuna booda ogende nadduka nenfuna eno booda gwe mmanyi asobola okuntwalira ku bwerere gwe naasasula era nemufuna n'antwala. Kati bw'otuuka ku motoka gwe tofunamu mbeera yonna egamba nti naye oba bana baye tebali kwalaali oba ki saalinamu eyo mbeera bali basajja bakulu nga ndaba abasajja bateegera abasajja bakulu nga tebasobola kunfeera nga nze sibeeraliikirira nabbeeraliikira emmotoka nagituulamu nga ndi firi nga mmanyi omulimu kyayengedde dda nze nagaggawadde dda era nga mbula kubira abakasimu bagambe omulimu gwo gufuniddwa naye bamaliriza batyo ssebo. Kati wano mu kugenda amaloboozi wawulira gakyuka like okola bino okubogole tewawulira nga bakubogole oba embeera basooka kubeera bakkakkamu ndowooza basooka beera bakkakkamu. Kati mu kubeera bakkakkamu nange ne mbalaga nti nange ndi mukkakkamu kati ne batabuka nnyo nga mbamye password y'essimu nga bambuuse oba ku simu ninako kuniko ssente awo we batabukira amaloboozi ne gakyuka ne baboggola bajjayo obuso ssebo nga baagala kunsalaasala ne neegayirira abasajja nabeegayirira paka we bansudde. Guno gwe gwali omulundi gwo okusooka oferebwa mu bulamu bwo? Gwe gwasooka ssebo gwe gwadde gusookera ddala. Obadde toferebwangako bukyanga kibaawo? Mbadde siferebwangako.
Mukulu gwendi naye oba mukulu gwembadde naye ye Fred wabula ng'ogyeko kati gwe obufere bwakutuukako bwebu. Banjagala nolabula abantu abagenda maaso n'okutulaba. Waliwo omuze, in fact omuze guno gusinga beera mu bitundu bye Hoima Road wobanga ova Kampala ekikubo ekyo kivuga kitwala. That is we tugamba Hoima Road tuba tugamba kuva Namirembe Road n'ojja n'oyambuka tuyina Mmenge no wali essomero Bakuli Bukesa jangu ng'otambula tuuka Nankulabye Kasubi Namuŋona Nansana Naluvule kali akatundu akadda Naluvule waliwo akatundu akalala awo Kayunga Wakiso n'okweyongerayo. Waliwo ekika ky'obufere era we nawulidde story yono kwe kumuleeta wabula mukadde ke kamu ngattako ddoboozi. Waliwo ekika ky'obufere ekiriwo oyinza oba gwe tonnabalabako. Waliwo ekika ky'obufere ekiriwo essaawa zino. Abasajja babeera mu mmotoka eba ya buyonjo batera kozesa zimakekisi. Emmotoka eba nnungi bw'ogitunulako nga nnungi nnyo n'ababeeramu baba basajja ba buvunaanyizibwa. Batera okuba nga bambadde masuuti oba engoye eziraga nti bali jento. Kino kye bakola maaso wabeerayo driver wabula oluggi lw'emmaaso luba lulookinge. Driver abeeramu yekka wano mu maaso n'oluggi lw'emmaaso luba lulookinge. Kati kye bakola bajja batambula nga babuuza ekifo ekirinaanyeewo. Because I have two people so far ng'ogyeko n'enfera gye bamufeze but nina abantu babiri tebasobola kujja mu kamera but baakolebwako obunyaguluzi obw'ekika kino. Omu in fact nali omu ye twamusanga ne gayi gwentera okukyaza wano mwami Obote yali mukazi ate omulala gayi mulala bamubba emiggaana. Kino kye bakola bajja n'emmotoka ne bagipaakinga wooli gwe ng'oli ku kkubo bw'oti otambula oli eno ka pavement nga bagayesebo gye baleko nti kale nga bakubuuza kati tugeze oba oyinza okuba oli Kasubi ku bitaala nga bakubuuza essomero lya Mmengo liriko wa wano. Kati olw'okuba gwe musajja oli mu kutambuza bigere ogenda Kampala ng'obagamba essomero lya Mmengo liri wali otambulako distance ntono ku mukono guno. Kati kye bikola bibanga ebisimbula nga bitambulako step 2 okulaga nti bibadde bigenda. Kati bw'ojja otambula bw'oti nga bikugamba biyinza otusumbuwa tuula otutwalewokko. Kati bw'otuulawo akako kaba kawedde ensobi ebeerawo gwe kuyingira oluggi olwo ne luggalwawo. Bakozesa enkola za mirundi ebiri. Bayinza okubba kibuli oba kukuba mpoole. Osegeera empoole yeetya bw'otuulamu tebakola bino by'abatakisi ebyatereeza oluggi. Babeera bakwekukuutirizaako mugamba mutya. Ogenda ofuluma essimu tobeera nayo ne wallet oba na kyonna ky'okola ki. Ate singa balaba nga bwe batakuba mpoole ne balaba nga weebuusa nnyo kati kye bakola no we kiviirayo bakwata oli akwata n'akuteeka muno omukono n'akunyiga n'agamba tabyokola ki byolina. Ate we bamala obbikujjako sebo bagipaakinga ne bakufulumya. Osegeera kasita bamala okufulumya nga bakuula oba kitegeera nga beeyongerayo. So in fact kuno kulabula kugenda ennyo eri mmwe abali e Kampala wano bannina kisa kingi mbuze ndagirira oba ojja kwefuula omulagirizi w'essaza ojja kulagirira bakulagirire naawe mukwano gwange oba kitegeera ojja kulowooza nti gwamanyi nnyo ebifo ate babuuza ebifo nga kiri mu distance kumpi cause oli gayi gwe baakuba emiggaana era yeebuuza obusajja buno oba bwali bundaba. Olaba kye baakola ono ekyokuba nti
oli ayogerera ku ssimu n'amugamba nti nno nina omulimu ate twagala mulenzi tetwagala muwala. Oyo yali atagetinze ono direct yagala gaana. Ayina n'okuba yakuwulira ng'oba obuuzaako ku maduuka oba kikali gwe engeri obwongo gye butaali ku ye gwe tewamanya nti ki akubazi. Era byonna byakola bino ebyokubeera ku ssimu eyinza n'okuba nga essimu teyakola kiteyaliiko. Guy agenda ku mobile money withdrawing emitwalo gya Uganda 4. Bw'amala zi withdrawing mbu yali yakatambula steps zaali 4 bagayi ne bajja emmotoka nejja nesibira waali muvubuka gyebali nti kale ssebo ne bamugamba kozi yali namuŋoona eno waggulu waliwo essomero university bagiyita Metropolitan kati yali ali ku kkubo eryo okuli ekya university kane bamugamba omanyika ekisaawe ky'ennamuŋoona we kiri kati Gayi mupya bambi yakava mu kyalo kozi yabinyumiza ndaba yakava mu kyalo nagamba ebisaawe biri bibiri waliwo ekyorthodox eri waggulu ku orthodox waliyo akasaawe oba ekirala kiri ku kkubo koba eyo ku orthodox gye tuva tubuuza kirala koye ogenda awo ngadda ku northern bypass kobo obadde odde eno ye bamubuuza tebasimbula kalima obadde odde eno nti kyokka ekyobusiru nga Gayi yali agenda ku stage wali yannakibingi kuva wali agalamu akafuta bamuvugemu akafuta akatono Gayi ng'ayingira nga bamuteeka wakati ate kasitodda wakati omulamuzi aba amaze okulamula emiggaana tebamunyiga nti noba bamukwata by force naye yagamba bwe batuuka ku stage tebadda side ya kisaawe bamugamba ye kisaawe tunonayo ki ffe katudde eno batukubidde naye nga tewaliwo ssimu gye baakola ki ye ng'alowooza abantu beekyusiza bwekyusa Gayi olwafuluma mbu yalaba mmotoka kukola speed neyingira Hoima Road bwe mala okuyingira agenda okwekwatakwatako ng'emiggaana gakyalimu. So mukwano gwange oli Kampala wano naye nze njagala babula nze n'akakodyo kenkola omuntu bwambuuza nga simumanyi in fact ekyo kyolina okukola omuntu wakubuuzanga nga tomumanyi olina ajja nga akwebuuza kozi babikola nnyo mu Kampala omwo omuntu ajja n'akugamba ndagiriraako wano naye nga kyonna kyabala kyakubba tekiniki eri omwo naye olina okuba nga ogimanyi nnyo kati ebiseera ebisinga kyokolanga omuntu wakubuuzanga nga wandyagadde omulagirira najja nagamba ndagiriraako wano muwe space muviire kozi we nali noyo Gayi gwentera obaira naye wano mwami Obote emotoka yatusanga kumpi newe twali tugenda okushootingira ne parkinga we parkinga sebo gyebali nensuula ebigere bibiri nenva ku motoka nenyongera suula ebigere bibiri nemuga kale sebo nawe gyebaleko twagala kutulagirirako ekasubi ku masiro nga we yali atubuuliza nga kinyana mpindi naki n'amasiro nemugamba kulega buleziri nekkubo nze nemuviira mwami Obote naye nabaga muleke omanyiye muntu wabya motoka nnyo kati ye nga abalagirange we munatuuka temuweta wano mukole muti ffe netukola ki netuviire emmotoka nagamba mwami Obote abo babbi nemugamba tetutambula just tutuyimirire wano tulabe emmotoka eyo kyegenda okukola netuyimirira bwe tuti abantu betumaze olagirira tebatambula bigere biwera 7 ne baddamu ne babuuza omuntu eyali akola ki addako wali yali mukyala omukyala ng'alina kabbaaga ke omukyala n'awetamu ati ensinga ababuulire kati otuuka n'okola bodi ebuga Obote gwabisiza omukazi tetulabudde mukazi omukazi nemugamba oyo omusiru agenda yingira era waayita eddakiika egi ne baluggula kuba naye ndoza yabasongera ye nange gye mbadde nzira omukazi n'atuulamu bwe yatuulamu emmotoka yadduka sipiidi nga Obote omukazi bamumaliriza but all I can tell you is obwo obufere ennaku zino kati bwe buli mu kkola e Kampala wano
babamanyi mwagala nnyo amamotoka amalungi, mwagala nnyo okusowola ssebo bakuvuga owulire futa. Oba toyagala nnyo futa oyagala nnyo okulagirira, ojja kulagirira, ojja maliriza bakulagiridde. But I think that is it for now. That is it for today. Mbadde ne Fred nga akubuulira embeera ye. Kati munaye gwalaba vidiyo eno oba bwakajja Kampala go siroole. Ate Fred oludde e Kampala kyemma. Kitegeeza tebafera bakatuuka Kampala ne bajjuwa mugana ye babafera. So just beera mwegendeze kirala. Ekifezesa ennyo abantu kati gwe wali mu kuyaayaana kwagala mulimu. Abalala ekibafezesa kwagala nnyo ssente. Omululu abantu mwagala nnyo ssente. Gwe weebuuze nti muntu ki agenda okukuwa ssente nga takumanyi? Era weebuuze muntu kyo yayagala okukuwa ebifuna ye talina bafamire ye. Gwe sebo ajja akuwe ogende ng'odigidde osekeseke wonna. Abantu muyina in fact by the nekino kankyogereko ekyo bakifera baali bagenda kifera kyali wange Kalanzi ezo ne mubuusa oba twabuuka mangu tugambe bati waliwo n'abalala be bakifereddemu mbalabye bangi okitegeera. Waliwo enkola ey'obufere buzibu nnyo bwa kusimattuka. Buno buzibu bajja bwe baba banaakufera tebasooka kufera gwe, basooka kufera kyaliwo. Ate ne kyaliwo tamanya nti bamufeze. Bakola batya? Oli akuba essimu kati gwe wano Fred oli kyali wange, olinayo omukwano gw'omulala ye Tom. Kati abafere kye bakola baba baagala fera Tom ate bayita muggwe. Kati Tom n'afuna obwesigwa muggwe ne bamufera. How do they do it? Bakozesa nnyo trick y'ennamanve ku Coca-Cola. Bakulaga nti bagenda kuwa mulimu mu Coca-Cola. Era gwe yadde atagala ng'onoonya emirimu babba gwamu wali tobasimatuka. Bakola bwe bati kozi bakikolako ku Kalanzi bakubira mugalula. Kati bakubira ono gaya akuba bukubi simu ebeera random. Nagamba ye Fred Jebale akuyita erinnya lyo lw'ensonga essimu yo eri registered mu linnya eryo mobile money. Kati akubira nagamba ye Fred Jebale nti kale sebo naawe Jebale oyinawo ko omuvubuka ayagala omulimu. Waliwo omulimu wano mu Coca-Cola bakusasula obukadde 2 omwezi ogenda kubanga okola mu kupakinga just ogira assemblinga chupa zigende mu cartons oba biki oba biscuit kyonna oba amazzi Rwenzori nti hey bane mbadde ne Fred wano kwati olubakubidde nze mbadde ne Fred wano anoonya ki omulimu. Fred kamuwe namba yammwe. Kati gwe bwenzijewo nkugamba Fred waliwo abayaye balina ki omulimu ate boy gwakoko gufuna guliko obukadde bumeka 2. Kati ate okumanya bali balina enkola 2 basobola n'obutakuferera ku ssimu n'omala gendayo oba kategedde. Kati enkola ziri 2 ow'essimu bakufera mangu bwe bati ngenda kunyonyola n'agenzeeyo bwe bamufera. Kati gwe Fred wenzija ne gamba man waliwo gaya nkubidde alina omulimu gwe okuba okimanyi nti kyali wange. Kati gwe bw'okuba buli kyakugamba omutima gwo gubeera ki mukaka mugamba basi yampadde ki ennamba. Kati gwe nkuwa ennamba in fact gwe airtime nawo gwe bakufererako olw'ensonga nze mankwadde ennamba ng'okola ki obakubira. Bw'obakubira ngo bagambe yenze Fred muna embeera wano namuŋoona apasa ngambye mbakubireko akoze bulungi munnaffe. Kati oyina national ID tia national ID njirina oyina fune ebbaluwa yero singa ogenda naye bakuwa obudde mutaayi wange nenga omufere jjukira yeta kunoonyako sente nnyingi ne waakuba emiggeegi 5 abaakumaze. Kati nga bakola bwe bati nga bagamba genda ku LC ofune ebbaluwa ya recommendation ngeraga awandikira Coca-Cola company n'ebbaluwa ng'ogenda ku LC ng'okola ki ogifune ebeera mu 15,000 LC oba mutwalo nga nagwo ogulekayo in fact nga ne LC efuniramu awo bomala nga baga kati kubendaga muntu yo n'ebbaluwa LC obituteere ku WhatsApp yaffe. WhatsApp ogenda ogituukako ebako Coca-Cola biki ngoga ate kati kino kyengedde ennamba batera funanga zifaanagana bino oba 30 bwetu wamalanga ga
kati obakubira n'okukwata tebakwata wabana abasajja kati bannange omulimu abasajja bagenda kunga bako omulimu kale oddamu obikubira nga bigamba atuwadde obwedda bize tuyingizaamu wano baana bannaye kati obuzibu obuliwo twetaaga registration ne registration giba emitwalo 10 negwe ekirungi oli mukwano gwa basi munnange ate munaye yamukutusindikidde oli muntu waffe ogenda kuteeka kuno emitwalo 5 tukuligestalinge wano enkyo gye namanve ng'ekintu kikoze eki kiwedde kati gwenze tombuulira nako ku bya registration olw'ensonga nakuwadde ogoba kalimu ng'etaano ogikola ki ogiteekayo era oba omaze registration awo registration yo weekoma toddamu bafuna nga bakublockinga kati bwe baba ssente tebazikubbye mu nkola eyo bakuyitira ddala era nammanva awo waliwo obufere tonnabulaba si ku kooko ye tebirina mukono era tebimanyi nako nti bitambula kati bakola we bati bakugamba fune ebbaluwa yerosi n'endagamuntu ojja ne origino nti kale kati n'ogende nammanve kati tebakukkiriza tuuka eri ku kooko weeri wano mu kasenyisenyi wano wobasisinkana agamba kati ogenda sinkana awo gayi asobole okuyisa ku asikaali wako okomanye eno munnange emirimu mizibu nga gayi omusisinkana bw'omusisinkana bwe baba basobola okubba mu nkola bbiri okubba kabuli oba okubba mpoole batya gayi asobola okugamba aba ne bbaasa kati kyogenda okukola mpa ebipapula byo ndaga muntu gisigaza asobola ogikulekera kati ogenda kumpa emitwalo 10 olina sente mmeka awo zozze nazo kozi asikaali yeetaaga ki amata n'okuyisaawo ntyo kale kati ng'omuwa infact bo z'oba oyina zonna azikola ki azikwata kuba abakusaba amata ga asikaali baga kati nnindira wano ng'ayambuka bwavuunuka wali afuna bufunyika booda ng'akola ki ng'ayitamu oba abamu era bw'otuukayo bakuteeka mu motoka ne bakola ebintu byebimu so enkola nnyingi eziriwo batulina kubeera steady jasse olwaleero tuzze kubuusa mbubuusa omusajja yeebadde banfeera akubuulidde story yo but I also have stories of people that have fallen prey of such kind of stuff mu mbeera emu bayindala so mbadde ne Fred olunaku olwaleero ng'ensonga agenda maaso n'okuba nti nno azinnyonnyola nga bw'ogenze maaso n'okuba ng'owuliriza abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli osobola ogenda maaso okuba nti olikinga video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.